Yes mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwena aba following afa ADTV gine mbebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade mbane updates zibazitambula okwetole eggwanga lyattu Uganda abali mu Iraq, Baghdad, Saudi Arabia, mu kibuga Riyadh, Qatar, mu Doha, abali mu America, abali Germany, mu Berlin, bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugifollowinga. Comments nsia munaje musinza okubanga mugyekubirako namwe abali mu UAE namwe mbebaza mu United Arab Emirates mbebaza ne bagamba nti namwe mwakola kyabole nnyo okubanga mugifollowinga. Leero idi dejuka ekisiibo kyadde kiggwako olunaku lwaggulu era nga abaserebu bonna abasinga beenaanise dda bali mu keetalo ka idi munange era nga Rema n'amakula family bwetyo bwerabise omu ku abakola ki abasinze okubanga bakyankalanya social media olw'olunaku luno olwa idi kugampi ndowooza omulengera family Amuza kosa n'abato mune bato balabise mu byambalo ku lunaku luno olwa idi ku lunaku luno olwa idi nawulira amawulire agatambulatambula nti Eddy Kenzo bali kwasaganya Idi ne Rema n'amakula kosa ne Amuza ne Nyamutoolo wabula ninze ndabe binabivuddeyo nenga ge mawulire gensobodde okubanga nfuna ndagezako kubanga nga noonyereza nyongere okubanga nga fefeta ndabe nga batuusaako nenga si kibi ate si kibi asiga amasiko ogenda okubanga gwe kusoosa okubanga basisinkana bakuba bigenda kwera byanjawulo muko kubagenda kutuula ku kijjulo bonna manyi abasinga bagamba nti Eddy Kenzo byokolakola okusinkana nga Amuza yabusajja kukolako omukyala bya kisiru abasinga bagamba Eddy Kenzo okola ebintu ebyo mbu akola ebintu byabaddofe okusinkana Rema n'amakula n'agenda n'asinkana Amuza nga ate Amuza amutwalako omukyala mu byabaddofe amanyi bannayuganda abasinga bamanyi omusajja akutwalako omukazi oba olina kumuwona nga omusanga ng'omukyapa ebigonga mweyuula eŋŋumi nga zivaayo nga mwesakata nga mwesabula ne bwa mukazi nga omanyi mukazi mune yakutwalako omusajjawo nga gwe olaba yamukutwalako bw'omusango olina okumuwalana muwandulira amalusu mukole biki bannayuganda balowooza birina okubeera naye nga ate si birina okubanga bibeera ate buli muntu balina engeri gye bamukuzaamu kati ndowooza mujjukira omwaka oguwedde Amuza bwe yasinkana Eddy Kenzo abantu bangi baali yakitinga mu ngeri yanjawulo nga bagamba Eddy Kenzo biki bino byokoze bannaye okoze ebya kisiru bantu bangi bayogera bingi nnyo era ne kino ekyokubanga bagenda asinkana bafune ekijiro wamu ku lunaku luno olwa Idi ejjukira Nyamutoolo yasiramuse munnange manyi eddiini munnaye eddiini muntu kyangu okugikyusa kuba si buli omuntu kyangu okukyusa eddiini gy'alimu ekyamazima si kyangu si buli omu naye nga ebiseesinga buli muntu aba n'ekigendero lwaki aba akyusa eddiini ye gy'alimu naye nga Nyamutoolo yakyusiza lindooza lwa mwami kubanga Eddy Kenzo jjukira musajja musiraamu yakyusiza eddiini era nga bano temubeewunya nga mbalabye ku kijjulo Nyamutoolo Eddy Kenzo Rema akosa ne Amuza nga bali ku kijjulo lunaku olwaliro ku lunaku luno lwa Idi temuwonye ebifaananyi nga birinkinze yagadde mbabbireko bigenda okulinkinga nga mukoze ki nga mukitegeddeko kubanga kiyinza okubeerawo kiyinza okwapeninga kiyinza okubeerawo olunaku olwali tuyinza okuba nga tukolaki tuyinza okukirabako naye nga si kibi lwakuwadde abasinga abavayo nga bataakinga Eddy Kenzo okukola kino osaana Rema n'amakula ne Dr. Amuza abasinga bagamba nti Amuza nti naye musajja ali awo sekibote abasinga bagamba nti okkiriza otya omusajja eyali omwami wa mukyalawo okujja najja n'ayingira waka simanyanga mufune ekijjulo simanyanga biki mukkiriza otya okumusinkana ne mwekubya ebifaananyi era byaliwo omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okusinkagana Amuza Eddy Kenzo kosa ndoza Rema teyaliiko oba yali Amuza ne Eddy Kenzo ndowooza bwemba seerabidde Rema simujjukira kubeerako naye ku mulundi guno ndowooza Rema yalibeerako Nyamutoolo Eddy Kenzo ku kijjulo saamajjulo ekya idide olunaku olwaleero temubyewuunya naye nga si kibi sikirabamu buzibu bwonna bwe basisinkagana sikirabamu buzibu bwonna okufuna ekijjulo manyi bannayuganda bo baagala nnyo bintu bya ntalo
balabanga Eddie Kenzo babasinkanye Amza ina kumukuba bukubi basinga bagamba nti Amza ya omukyala yabba mubbe nti Rwema Namakula yamumubbako bubbi Eddie Kenzo yamumubbako buki yamumubbako bubbi abasinga bwe balowooza naye nga atejjukira Eddie Kenzo ye yakola ki yakkiriza dda Eddie Kenzo ye yakkiriza dda musajja wattu bambi omukyala n'amukola ki n'amuwa bannayuganda abasinga bakyalemeza bagamba Rwema ojja kuvaayo dde wa Eddie Kenzo abasinga balowooza nti bye baali baagala bwe birina okutambula olw'okuba mbu baali baagaliza Rwema Namakula okukola ne Eddie Kenzo lubeerera Rwema ajja kuvaayo akola ekyagende olaba wali abagamba nti tajja kumalayo mwaka kati ali myaka na myaka gyali afumba kati abasinga bwe balabanga nti nno Amza Eddie Kenzo manyanga Eddie Kenzo alaga talina buzibu ku Amza okuba nti yamutwalako omukyala bamuyita Ssekibote naye ng'ebintu oluusi ekiyita okireka nekigenda nomanya nti ekyo kyayise manyi bagamba nti omuntu ogamba nti nno kyayise nti si kituufu olina okugamba nti kyayise ekyayise kiba tekiyinza kuddawo gabanga amata bwe gayiika tosobola gayoolawo kiba kiyise bwe kiba kiyise mutaka kiba kiyise kati Rwema Namakula Eddie Kenzo akiraba ng'ekyakola ki ekyayiika onaba kiba kyagaba tusobola kukola ki kukizaawo oba kiriteyiringa Rwema Namakula sigamba nti ngule oba kikopo oba trophy erina okuba nga bakola kibagirwanira kyova Eddie Kenzo yakola ki yabagamba nti bannayuganda Rwema si trophy nti eriwo kubanga bakola ki mugirwanira mukompitinga omukyala yamulekera Amza yaggwadde afuna dde omukyala owedde alina n'omwana beomunange ebitambula kadde kano ku social media lunaku lwa EDD bafulumiza dda ebifaananyi ebyoku EDD Eddie Kenzo ne Amza Rwema Namakula temwebwewuunya nga mubabe ku kijiro kubanga information gyenfunyeko endaga nti bandibanga bayinza okubeera ku kijiro olunaku lwaleero bonna abana kosa n'abaana temukyewuunya olunaku olwo lwaleero Fadi Yogenos KBTV UG Kosane RTV Uganda nawo updates simbana ziziba zitambula akimbasaba kikimu kyokka kumfollowinga gwe followinga subscribinga nyiga kale byalo bindekere nze nja kuba nku updatinga nja kukipinga ng'oli updated buli lunaku gwe followinga subscribinga tonyige kale mbagala nnyo mwena era mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kya bode nnyo okubanga mugifollowinga Fadi TV UG mwebale nnyo okubanga mugifollowinga lunaku lwa Idi munange olunaku olwaleero basirebu bonna baba bali mu keetalo kyozi ne Becky yemmere yagikedde saa 12 ez'okumakya 12 oba yatandise okufumba saa oba 8 ogw'ekiro mugenzi okera ku makya ng'ataka video ng'ali mu kulya mune ebyo Fadi TV UG musubscribe nga temunyigene kade mube bulungi sigala ng'ogyekumidde like nga commenting nga ate osigale ng'ogyekumidde updates nkyaleeta mweraba